Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Ekifo kino kimanyiddwa nga Clock Tower oba giyite essaawa ya Queen kyazimbibwa mu myaka gya 1905 okusanyukira okudda kwa Queen Elizabeth II mu Uganda mu 1954. Mu kiseera ekyo Uganda yali ekikoloni kya Bungereza era nga ttawa eno yali kabonero ak'Obwakabaka n'enkulaakulana. Essaawa eno yalinga ekuba buli ssaawa era nga kitundu kya bulambuzi mu Kampala. Oluvannyuma lw'obwetwaze mu 1962 Queensway yafuuka lumu ku nguudo ezikozesebwa mu Kampala. Ekwata ku batambuze n'emmotoka nnyingi nnyo buli lunaku nga ze zimu ku nguudo ezisinga okutambulibwako mu kibuga. Ekwata ku katale ka Kisenyi, Katwe ne Kibuye nga ekola ng'ensibuko y'obusuubuzi n'entambula. Mu myaka gya 2010 essaawa eno yatwalibwa okulongoosebwa naye oluvannyuma teyaddizibwa we yali. Queensway yali emu ku nguudo ezaalingako obulabe obw'amaanyi gamba nga obubbi. Enkuba ey'amaanyi yalinga ekulukutira mu luguudo luno era ng'etwala n'abantu kw'ossa n'emmotoka. Naye mu myaka gya 2020 KCCA yatandika okuddaabiriza oluguudo luno esobole okulugaziya, okutereeza ekkubo ly'emmotoka we ziyita kw'ossa n'okussaawo ebikubo awo abantu we bayita. Nga ekigendererwa ky'okulongoosa oluguudo luno kyali kulongoosa entambula y'abantu kw'ossa n'obukuumi. Mu 2018 gavumenti yatandika pulojekiti ya flyover ku Clock Tower okusobola okugonjoola traffic jam eyali akuŋŋaanira ku kkubo lino. Mu 2025 Maachi nga 5 pulojekiti eno yaggulwawo omukulembeze w'eggwanga era nga yaggulawo flyover abantu gye bagenda okuba nga batambulira okwewala akakuubagano kw'ossa n'omugotteko mu kibuga. Kino kyakyusa nnyo ekifaananyi kya Queensway okuva ku luguudo lw'edda okutuuka ku kibuga eky'omulembe guno. Era nga tusobodde okwogerako n'omu kw'abo abatambuze abayitira ku luguudo luno wadde nga tasobodde kulabikirako mu kamera zaffe, atubuulire okusinziira ku ye kw'ekyo ky'alaba oluguudo luno bwe lwali edda okutuusa kati we lufaanana. Oluguudo lwa ssaawa ya Queen luli olwaliko emabega nga lubi nnyo, jaamu mungi, enkuba bw'etonnya amataba, obubbi bwaliwo nga bungi nga bwe bava mu luguudo omwo bakka mwala ne babbirako abantu. Naye kati engeri gye baalukola ne bateekako n'amadaala aga waggulu, kati amataba gakendeera ne jaamu ngeri gye baateekawo n'ebitaala kati yagenda akendeera. Olwekyo olulina enjawulo okuva ku lukadde. Leero Queensway y'emu ku nguudo enkulu mu Kampala ezigatta wakati w'ekibuga n'enguudo endala mu ggwanga Uganda nga eriko flyover abatambuze gye bayitira
kw'ossa n'amasannyalaze amangi. Ssaawa ya Queen ezzeemu okulabika obulungi wadde nga waliwo enkyukakyuka mu dizayini yaayo, era nga y'emu ku nguudo ezikozesebwa ennyo mu Kampala nga eyitibwamu ebifo eby'obusuubuzi n'ebyenkola. Ekozesebwa nnyo takisi, booda kw'ossa n'emmotoka z'abantu. Era essaawa ya leero, essaawa ya Queen, kimu ku bifo abantu kye bakozesa okulangirako. Ekifo kino kimu ku nkulaakulana kati ezirabibwako Uganda ng'ensi z'erinawo. Wadde nga waliwo okusoomoozebwa okw'enjawulo, Queensway esigala nga y'emu ku mitima gy'entambula wano mu kibuga Kampala. Queensway si luguudo lwokka, y'essuubi, ebyafaayo n'obulamu bw'ekibuga Kampala. Era ebiseera ebigenda mu maaso, oluguudo luno lulina okwongera okutambula n'ebyo ebigenda mu maaso. Sigala ng'okyekuumidde ku MRU TV tusobole okwongera okuwa ebyo ebikwatagana ku luno oluguudo. Nsigadde nze Nassozi Amina. Uganda yange,